Musibye mutya nateera abalungi abampuliriza mwe bali kwekumira ku Progeny Media TV gwe ate nabakuleka nti osubscribing ngenda maaso kikole mu bwangu nnyo tusobole okwongera amawulire gaffe ag'entertainment sako n'agasports gasange ku progyenmedia.com wali amawulire amalungi ate era amanyuvu ennyo kotasaanye okulabika nti ogenda maaso osuwe njagala okutegeeza gwe yeekumidde yonna gye weekumidde ampuliriza gye baliko gy'otuusaako engalo akawungeezi k'olunaku olwaleero nateera omukyala mwenna gwe mmanyi obulungi amanyikiddwa nga Kuluthum mukyala wa Sheikh Muzaata omuto agenze maaso n'alemerako n'agamba nti mutabani we yalina okuba nga asikira bbaawe. Njagala okujjukiza nti abakyala ba Sheikh Muzaata babadde mu ntalo okuviira ddala Sheikh Muzaata lwe yafa nga banoonya ani agenda okubeera omusika we, bwe batyo ne beeyongera mu maaso ensonga ne bazituusa ne mu kkooti. Naye ate abakyala bano bagamba omwana ono omuto, omwana mulenzi, omwana owa Kuluthum tebamumanyiko n'omulundi n'ogumu. N'olw'ensonga eyo bagamba nti tasobola kulabika nti nateera abeera omusika. Naye ate Kuluthum alemeddeko n'agamba nedda, omwana wange omulenzi yalina okubeera omusika. Sheikh Muzaata bwe yaŋŋamba ensonga zino aziremerako ebbanga ddene. Kuluthum mumujjukira bulungi nti bingi ebize bimwogerwako nga omuli okumugamba nti yali aganza abasajja mu maka ga Sheikh Muzaata ng'akyali namulamu. Naye ate bwe yamala okufa Kuluthum yavaayo n'amwebaza oluvannyuma lw'okumusomesa. Bw'atyo yagenda maaso ate era ne bamutikira awo e Makerere University we yafunira PhD ye, ndowooza mumujjukira bulungi. Naye ate yagenda maaso ne yeebaza olumu bamukyazaako mwasuza mutya n'ategeeza nti Sheikh Muzaata mbeereddewo nnyo, abadde taata we ate era amusomesezza. Bw'atyo n'agenda maaso n'ategeeza nti mutabani we yalina okulabika nti nate era agenda maaso asikire Sheikh Muzaata. Bannange abantu balwanira ebyobugagga singa omuntu abeera avudde mu bulamu bw'ensi eno. Bw'etyo ne famire ya Sheikh Muzaata egenda maaso n'okulabika nga buli mukyala ayagala omwana we asikire. Naye ate bali abalala beekobanye ne bagamba omwana wa Kuluthum tebamumanyiko era tebamumanyi nga omusika. Ekituufu tekinaba kulabika nga kivaayo, naye nja kuba nkutuusaako amawulire agakwata ku nsonga eno mangi nnyo tosaanye kugasubwa. Weeyongere okwekumira ku Progeny Media TV, ebirungi bingi nzija nabyo bingi ddala. Nyongera okujjukiza progyenmedia.com ye wali amawulire amanyuvu g'otasaanye genda maaso ate era muganda wange mwannyinaze osube kubanga ebirungi bibeera eyo nga bingi nnyo. Ne wano ku Progeny Media TV we bali kwekumirawo tusimira ddala. Tusaba Allah oyo ataddiza oba takumira mpeera ayongere maaso n'okubagabirira oba Katonda mwenna kyonna kye tumuyita kubanga ffenna tusinza oyo yatonda eggulu n'ensi, ffenna gwe tusinza. N'olw'ensonga eyo kankomewo.